abantu batandise okubanga babuuza Brisherkashug kiki yakolamu sente z'ekyeyo era nga batandise omugamba igwe bwe wagenda ku kyeyo n'okomawo ne sente waziteekawa kiki wakola mu ezo sente baako ekintu ekitono ky'otulaga kye wajja ku kyeyo tulage oba poloti oba nnyumba oba ngatto oba dduuka ekintu kyonna kye wali okoze mu sente y'ekyeyo wabula ate naye abaanukudde bw'ati tugenda bba tukomawo n'akatambi ka Brisherkashug ng'agezako okunnyonnyola sente ze yakola ku kyeyo yaziteekawa era nga njagala otuule ku eno vidiyo ogirabe bulungi giviewinge bulungi gilayikinge weeba ekunyumidde ate era teweerabira commentinga ku vidiyo eno yennyini gy'olabye ng'osembyayo erinnya lyo n'ekifo mw'oli nja kuba nkutumirako gwe teekawo obubaka bwo ontume kyoyagala mbeere nga nkuyisizaawo nja kuba nkikola mu bunnambiro mu katambi kano mu vidiyo eno yenze Shila Adita mwebale nnyo mwena abasubscribing edda bw'oba obadde tonaba kusubscribinga chance ekyaliwo nnene nnyo nti ekigambo subscribe nkikulekera waawo era nkirekawo lwa nsonga njagala igwe eyakayitako obuyise kweno channel yaffe oba obadde oli ku bibyo oba obadde olina kyonoonya accidentally n'ogwa kweno channel mba njagala osubscribinge olikinge okommentinge notification bell eri waggulu egenda kuyambako ngamba akadaako abasenga mwakajjukira nga mukyali ku ssomero nga mukeyambisa nnyo nga babayita okunywa obuugi okulya akawunga kati nno ffe tukalekawo nga twagala mukeyambise mukakwateko buli vidiyo gye tuteekayo naawe obeere mugenyi kweno channel obeere nga ekutuukako bulungi nnyo vidiyo zino ze tuteekayo zituyamba in one way or the other tuyina ebintu bingi nnyo bye tuyiga mu zino vidiyo kyova olaba mbagamba jangu osubscribinge okwate ku kade ofuke omu ku bafamily member kweno channel yaffe ngenda kubamba twalako mu katambi ka Brisherkashug engeri gye yasaasaanyamu sente z'ekyeyo zaamuyita mu ngalo yazikolamu ki ayina bamuloga misambo ezaagirya yazikyakalamu yazigulamu ngoye basajja baazimukuula nze naawe tugenda ku mwaka akatambi nga tunnyonnyola sente z'ekyeyo yaziteekawa so that naawe omanye engeri entuufu gy'olina okukwata mu sente zo ez'ekyeyo katugendeko mu katambi naye ate teweerabira subscribinga notification bell weri gwe gikonemu yenze Shila Adita katugendeko mu katambi katono ate era tumale tukomewo no wambuuza sente ze wakola abroad ziri wangamba nazikozesa naziriya nalabiryako ku basekadama b'e Dubai sente zimu ze nakola ku kyeyo nalabiryako ku basekadama b'e Dubai kwegamba nazikozesa oba nkuyambe nkugambe emitendera nkana kagenda ku kyeyo ntukira nali mukyala mufumbo musajja ngano ogenda ku kyeyo naleka mutuze nenziruka ku kisaawe natuka eri nga nkimanyi mu kiyumba natuka mu kiyumba nga nkimanyi Uganda ndi single so nalina okufunayo kisekadama mangu kimbeeremu nefuna kisekadama nga kiva Dubai of course nafunayo kisekadama libido yali waggulu nnyo emyezi egyasooka gye nakola mu kiyumba nagiwolesa sekadama emyezi egyasooka egyo gyali 3 nagiweereza sekadama nangamba tugenda zimba amaka ali kumpi komawo Uganda muwereze sente agira yafuna poloti ne muwafune poloti libido yali waggulu emyezi emirala egyaddakaawo ngolo nina okukusanyusa era sekadama nina okumuweereza obufaananyi nga ndi emyezi egyaddakaawo 3 nengulamuko obugoye nene kuba nga obufaananyi nga mbuwa sekadama emyezi egyaddakaawo nalaba nga nina okulya ennyo omuwalabu ate nga nseera emmere emyezi gyaddakaawo gyali era 3 ne stocking emmere yange mu kiyumba tumwe mujoga mbungamba gye otoka sente nga ogenda ku kyeyo kugamba engaani waliyo nga nsiiba enjala mu bufumbo nga sente z'akameza nzisonda ngule nfune passport waliyo nga obufumbo bwange bufa kubaze nadduka budduse mu bufumbo waliyo nga ntugabba wange nga nganya ogenda ku kisaawe waliyo nga basasula sente nga banyingiza mu motoka endala nga bantwala mu kiyumba olwo bantunda ndaba waliyo kati wakyo ngamba nkugala mu sente gye zaalaga guys ate ebiseera ebimu mutwesonyiwe muko let me be my peace nangendeka tozijukiza ennaku sina kyenajja ku kyeyoza
just kuba najjayo erinnya ni Brisherkashug erinnya eryo nalikolera ku kyeso gwambuuza gwani oli bulungi wama just download one expert ove mu bwavu registration yabwerere tekamu number ya simu promo code Brisherkashug nga teri mu small letters era nga teri spaced ogenda kuwafuna 300% bonus ku buli kyoba osibiddeko ebyokusibako bingi ebipiira mingi ennaku zino so use your chance yamaana tombuuza bya owange gwali ku kyeyo wategedde engeri gy'ogenda okubanga naawe osaasaanyaamu ssente zo oba nedda yeggwe olowooza nti n'ebintu Brisherkashug byatunyonnyodde byakola mu ssente ze bituufu yeggwe olowooza kyandibadde kyamakulu Brisherkashug okuvayo n'atunyonnyola ate bwe yasaasaanyaamu ssente ze after all si ffe twamutwala ku kyeyo tetumanyi atya bwe yagenda tetumanyi ebizibu byamutwalayo tetumanyi byamutuukako byonna tuwulira biwulire biri mu mbumbu so era mba ndowooza kuffe ffenna yadde nga twetumiikiriza olw'okuba tumuwagira olw'okuba tuli ba followers tetulina lukusa bwonna kutandika kumbumbuuza ssente ze wajja ku kyeyo Wazikolamu ki. Let me make this clear eri abantu bonna be tulekayo ewaka ne tujja n'okukola saagala mubeere nga mutulowooleza nti no olw'okuba twajja e Bulaaya munnange tuyoola mbu olw'okuba tuli eno ssente tufuna nnyingi olw'okuba tuli eno ssente zitufuumuukako bufuumuusi bannange mwerimba eno e Bulaaya waliyo ebizibu bisingana mwe betwaleka ewaka tufuna ebizibu bingi nnyo igwe ali ewaka by'otanootanganako nti oba oli bituukamu tulaba ebintu bingi nnyo gwe ali ewaka by'otannatuuka kubanga olaba lwaki oli mu kifo kimu ne bw'oba otambudde totambudde maka ku maka otambula bibyo oli free fabajja n'okukola tetubeera free tulaba ebintu bingi nnyo tuyita mu bizibu bingi nnyo batutulugunya okufaako obufi ate n'obusente butono ekyo nga tukivuddeko wategedde ssente mmeka omwana akola ewaka zaafuna nga tonnaba kubuuza ssente z'ekyeyo ziteekawa omwana akola ewaka afuna emitwalo 89 bw'aba azisindise ne basalako omusolo kutuuka emitwalo 75 oba 70 aba rate webanga nnungi ayinza n'okutuusa ekinaana ekyo mubamu abajja okukola munange bayina abaana ab'okulabirira abaana ab'okusomesa abamu balabirira bazadde baabwe teekako nabo ssente ezo zibeera ntono ddala immwe mwasigaza pikiki eri nti omuntu ono ali bweru naye nga tomanyi bweru sayidi ki ssente afuna mmeka azifuna atya azisaasaanya atya so kati nze nsuubira Brisherkashug kyali mu nkitegeera okujja ebweru tekitegeeza nti n'ogenda gaggawala ate era teri muntu agaggawalira bweru nedda ekiyinza okuyambako akatono ennyo ofuna ku ebyo by'obadde oyaayaanira abantu batandika okugamba nti gundi mugagga kwe kuba ne connections z'abantu abakwagaliza abantu abakwagala abantu abakulumirirwa oli n'agamba adita yagenda bweru obusente adita bwakola katubukwate impolampola tufunemu ekyamakulu kye tumukoleramu akugulidde poloti n'akigugulira akuzimbidde ennyumba n'agizimba gwe ng'oweereza ssente omuntu oyo gw'oziweereza nga talina mululu omutima gwe tegubuukabuuka tegulabankana yalabaalaba dda yakusadde emmeeme ye n'agamba omwana kamukolere kineeno kyekigenda omusanyusa ate naffe kituyamba mudda abantu bwe batyo wooba obayina y'ensonga lwaki osobola otuuka ku ebyo byonna byonna by'oyagala ebiruubirirwa byo ne biyitamu naye wooba tomuyina munnange ekyeyo kiba kigenda kusala kamanye ki kyotegedde mweno vidiyo kyoyizeemu ng'oyita mu comment section commenting awo ongambe ABCD commenting nja kuba enziyitamu temwerabira yenze Shila Adita subscribinga likinga commentinga akadetokera kakulu nnyo impagala nnyo see you